Nze mpulira amasanyu gandi buyo mwana nga afumbiddwa teyefumbiza ng'abawala balumu. Alese musajja butereevu mbazadde be mama ne taata ne tukonamu emikwano n'eŋŋanda ffenna tusiza kimu omukoddomi asimiddwa. Mundeke nsagampiza amasanyu gandi bubi. Na bino ebyokweyombokereza ebyabannazaala nze mpulira bimpeddeko. Omwana ng'afumbiddwa mu myaka gy'okufumbirwa makeup akyakwata ku lususu tamaze siwuuka bukongovule ne bukaddiwa kuyitwa bazirwanako. Afumbiddwa omusajja we sayizi ye, omusajja we myaka gye, omusajja we ddiini ye ate nga yakolamu. Nazaala ne Sezaala we nabo bamwagala. Tekako balamu be. Ekyo kye tuyita omwana afumbiddwa mu bufumbo bw'omukisa. Mundeke nsagambiza amasanyu gandi bubi. Gwabadde gwa kitiibwa mu maka gaffe wano we tuli wennyini endejje. Gwa kitiibwa naye ate ekyewuunyo abantu baagala okwebuuza abatamanyi buwangwa Hajjati Stabbuwa Nattoolo teyayimbye ku mukolo guno lwaki ffe abatabimanyi. Anti nze nabadde Nazaala tayimba. Nazaala tayimba? Tayimbira bako. Nadde nyina otuula nange nnyumirwe. Kiki nabadde nyina okukolera nakikoze. Kino kyagenze mu byafaayo Hajjati Stabbuwa Nattoolo ku mukolo n'obeerawo n'otayimba wawulidde otya? Nawulidde ndi musanyufu. Nanyumiddwa buli kimu kye nakoze kyansanyudde. Nze buli kimu ekyabaddewo kyadde kinyumira bunyumizi ne kusaawa eno essanyu likyandimu nze nanze n'okuva ku mutwe mpaka ku bigere. Omukolo gwabadde munyuvu gwabadde gwa kitiibwa guli makaago. Taata w'omwana teyalabise? Taata w'omwana gyali mu kyalo era ku Sande nga 7 gye twasooka ne tukola nnika ffe abasiraamu kye tuyita nnika. Omuzadde omusajja yagaba omwana omuwala. Kushegeera twagenda mu kyalo nga 7 n'omukoddomi. Taata n'akkiriza ekanzu biki ebintwalo byonna ne bakola ki? N'abifuna n'agamba tagenda kusobola kujja era basenga baabaddewo abalabye. Taata muto yabaddewo. Omukolo gwabadde mu makubo malambulukufu. Nga tewali kuwetaweta? Kubanga twetaaga emikisa. Ffe abazadde kye tusinga okwagaliza abaana baffe mikisa nakubeera bulungi. Hajjati omwana bamutute mu butongole mu kitiibwa abantu ne bagamba Hajjati omwana alayika yamuzaala Hajjati ali mu 17 abantu ne batandika okubalira nti Hajjati alayika akoonya 5. Kakati manye kitawanya abantu Hajjati kubayita nti bakulu. Kati nze ndi mukulu. Kituufu Hajjati. Oshegedde bw'oba onjagala mu bukulu bwange njagala bw'oba tonjagala ndeka. Nze muntu mukulu. Oba nyina myaka 5 oba 8 oba 10 ndi muntu mukulu. Nyina abaana bange ndi mu nyumba yange nsobola obaliisa n'okubasuza nsobola okweriisa. Oshegere waliwo ekisinga ekyo? Tewali kisinga ekyo. Ekigaana kitawanya abantu obayita abakulu kubanga bajja kubula oba baagala oba bakwano babakola ki. Kati nze ndi muntu mukulu. Kyonna kyoyagala okumpita kyoba ompita oba tonjagala muntu kubanga ndi mukulu. Nsobola okweriisa n'okwesuza wano wendi wange. Kituufu. Neera webali kola Hajjati. Webali ddala kola. Kati oba nyina myaka 7 oba 8 oba 5 ndi mu nyumba yange. Tewali abanja? Yes, ekitugaana kitutiisa okweyita abantu abakulu kubanga tuba tetukoze ebintu bijja mu myaka gye tukola ki? Gye tulina. Kati ng'olina okweteeka eri bakuyita omwana omuto mabanyabo bakuyita omwana omuto. Nyo ssebo ne nyabo agirika agyekomereko Star TV munyeegwanga. Yes, program ekigunda kanyumiro kankola video kosa ne wale batugobera ku mukutu guno oba omutimbagano gwaffe ogwa enkola video na da channel yaffe eno ku TV kaba kanyumiro ne wali eri exclusively tugireeta ku YouTube nga tulina channel yaffe enkola video. So nkwaniza nyo ssebo ne nyabo agiriko streaming live mu nsonda zonna ezeggwanga ne mu nsi yonna gy'osinzidde. Yes, iMac iQuad processor Rupi gemanya. So mumbere eno njagala okubanga nkwaniriza tulisinzidde ndejje kibutika wa ezanta Hajjati kibutika za eno ezanta. So Hajjati nsaba obuze kubagiriko nabagyekumideko. Mbalamusizza basebo ne banyaba abalungi abagiriko. Abagyekumideko. Star TV ne channel yaffe wali ne channel yaffe etya? Enkola video. Enkola ya video. Mujeebale emirimu. Mwebale kugibeerako. Hajjati webali kukola. Webale kusiima.
Hajati kuliko emikolo nagiyiseemu alhamdulillah. Emikolo tewatubuulira twakuzindukiriza buzindukiriza Hajati. Saababuulira nti covid scientific. Hajati obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Onyirira mashallah. Webale kusiima. Ekikumba kyekyo kiryoke Hajati embeera eno etuukawo etya bannange ey'okuba nti Nalugo yatuvuddeko kati ssaawa za leero alina gy'alaze watukuvu ali mu bufumbo obutukuvu takyali naffe wano mu maka kusombwa kulya mmereyo eyatuuse okubanga omwana bw'akula n'omuweerera n'amala okusoma n'omanya nti alina omulimu gw'akola ekiba kiddako kubeera kufumbirwa. Ati byonna nze mbikoze. Oba Nifa yabikoze oba nze awo simanyi tubikoze fembi. Nifa ye muwala omukulu Hajati? First born waali Nifa muwala wakubiri nina n'omuwala owokusatu. Olina n'omuwala owokusatu. Nifa kye yakoze abawala basatu n'abalenzi basatu. Nifa yasoose okwanjula okutwalibwa Hajati mu butongole mu kitiibwa bwe kiti. Kati twogera ku Nifa saagala oteekemu bintu birala n'ekirala. So njagala tutunuulira Hajati Nifa atwaliddwa kino kirese example kyeti naddala abakyala abayimbi gwe nga kyotandise okukola kino kuba abakyala abamu abayimbi bazaala buzazi tebabuulira tebasuweerera tebagunjula wategeera ddi nti bazaala buzazi tebabuulira tebagunjula tebaweerera gwomu ku basooso kikola bameka be wosobola okumpa example Hajati? Bayinza okuba nga tebannatuuka baana baabwe kufumbirwa si bwe kiri tomanya sebo njagala oyogere by'oyinako bwino kuba sirowooza nti omuntu asobola okuba nga alina omwana we atuuse okufumbirwa buli kimu n'amuleka agana ofumbirwa kati ekyo gwo nsinga okitegeera. Abamu tebaagala kuzaala Hajati? Ekyo abatagala kuzaala bonna bagambye dda ne we batazaale bajja kukaddiwa. Kituufu. Obukadde bugenda obbaluma. Omanyi obukadde obutazaala buluma bukulu. Butasoma buluma bukulu. Obwavu buluma bukulu. Buli kimu kiruma bukulu. Kati wabanga baganye buganyi kuzaala kutyako nga Katonda yaganye naye abaganye obuganye okuzaala obutazaala bugenda obbaluma obukulu obukadde bubasale bakaddiire obwereere kubanga balina okukaddiwa oba baagala oba tebakola ki kya butonde oba oyagala oba toyagala amabeere galina olina okunkumuka. So Hajati njagala tutunuulire emikolo gino gyaliwo ddi? Gyabaddewo ku Sande nga 14. Ku Sande nga 14. Enteekateeka y'omukolo eno wayita abayimbi tetwatunulira abayimbi bonna mikwano gy'abamu baliyo mu nsonda tebadde tebakukubira bakukkuluma ye Hajati naneerabira Golden Papa tukukogera wano ku mukolo n'agamba ogwasooka teyasobola ogwokubiri najja abalala kyabalekawo Hajati? Tetusobola yita bantu bonna tuli bangi abayimbi tulinga mutwalo kati wano wonna tusobola okujjuzaawo olondamu boolaba nga balina kye bategeeza gy'oli ate abamu era n'obaleka wadde baba alina kye bategeeza gy'oli kati abo be nayiseeko be ate ne be nayiseera bataasobodde kujja olw'okubeera bizi nga bali bizi nga bw'omanyi omuntu. Hajati omukolo guno gwabadde gwa kitiibwa mu maka gaffe wano we tuli wennyini endejje gwa kitiibwa naye ate ekyewuunyo abantu baagala okwebuuza abatamanyi buwangwa Hajati Stabua Natolo teyayimbye ku mukolo guno lwaki fe abatabimanyi? Anti nze nabadde Nazaala tayimba. Tayimbira bako nadde nyina otuula nange nnyumirwe kiki nabadde nyina okukola era nakikoze. Kino kyagenze mu byafaayo Hajati Stabua Natolo ku mukolo n'obeerawo n'otayimba wawulidde otya? Nawulidde ndi musanyufu nanyumiddwa buli kimu kye nakoze nakikyansanyudde nze buli kimu ekyabaddewo kyadde kinyumira bunyumizi ne kusaawa eno essanyu likyandimu nze nanze n'okuva ku mutwe mpaka ku bigere kwegamba bulijjo mbeera ku mikolo ningamba bibano abagula abayimbi byebano abasanyuka batiko nze nategedde kyekitegeeza. Yes. So Hajati mu mbeera y'emikolo gino gize zibeerawo abamu we gibeerawo gitera obutabirawo mu budde abamu guno gwakutta obudde n'enteekateeka yabadde ennungi ki ekyabadde ekyama emabega w'omukolo guno? Mukama yatusaasidde ffenna twabadde kyetukola tukyagala abakoddomi babadde baagala omukyala waabwe nga tebeetegese bulungi tewali yakibakaka bakyesalirawo manyi olumu abawala bakaka abasajja jangu nno neevo olina okujja ewaffe oba n'abazadde ne bagamba mulina okujja ewo n'omuwala mulina okuleeta bino
kati ffe tetwabaddemu kukaka wadde nakamu bali bayagala omuwala nga tewali abagambye nti mumwagale ne basalawo bajje nga bwolabye nti bya mikolo kuba nababuuza tuteeke omukolo wabwe ne bagamba kiryoke kitegeeza buli omu yakoze eki nange nategesa omukolo nga ngwagala kyonna kyekiri sina kyennejjusa kitegeeza buntu bwokola ekintu ng'okyagala buli kimu okikolera mu budde tewalokoka hajati ebitambula ku street hajati omwana bamutute mu butongole mu kitiibwa abantu ne bagamba hajati omwana alayika yamuzaala hajati ali mu 17 abantu batandika okubalira nti hajati alayika akonya 5 kakati manye kitawanya abantu hajati kubayita nti bakulu kati nze ndi mukulu kituufu hajati ekigedde bw'oba onjagala mu bukulu bwange njagala bw'oba tonjagala ndeka nze muntu mukulu oba nyina myaka 5 oba 8 oba 10 ndi muntu mukulu nyina abaana bange ndi mu nyumba yange nsobola obaliisa n'okubasuza nsobola okweriisa oshegere waliwo ekisinga ekyo tewali kisinga ekyo ekigaana ekitawanya abantu obayita abakulu kubanga bajja kubula oba babaagala oba babakwano abakola ki kati nze ndi muntu mukulu kyonna kyoyagala okumpita kyoba ompita oba tonjagala muntu kubanga ndi mukulu nsobola okweriisa n'okwesuza wano wendi wange kituufu neera webalikola hajati webali ddala kola kati oba nyina myaka 7 oba 8 oba 5 ndi mu nyumba yange tewali abanja yes ekitugaana kitutiisa okweyita abantu abakulu kubanga tuba tetukoze ebintu bijja mu myaka gye tukola ki gye tulina kati ng'olina okweteeka eri bakuyita omwana omuto mabanya bwe bakuyita omwana omuto ajali tubeeyo awo nzija kukisembayo abantu kye babadde beebuuza naye nga kino neera simanyi omukolo gwabadde munyuvu gwabadde gwa kitiibwa guli makaago taata w'omwana teyalabise taata w'omwana gyali mu kyalo era ku sande nga 7 gye twasooka ne tukola nnika fe abasiraamu kye tuyita nnika omuzadde omusajja yagaba omwana omuwala oshegeera twagenda mu kyalo nga 7 n'omukoddomi taata n'akkiriza ekanzu biki ebintwalo byonna ne bakola ki n'abifuna n'agamba tagenda kusobola kujja era basenga babaddewo wabalabye taata muto yabaddewo omukolo gwabadde mu makubo malambulukufu nga tewali kuwetaweta kubanga twetaaga emikisa fe abazadde kye tusinga okwagaliza abaana baffe mikisa nakubeera bulungi so buli kimu twakikoze nga bwe kirina okukolebwa wano twabadde tusanyuka mu Justin naye ng'omukolo omukulu gw'okuwoowa gwabadde mu kyalo so yabadde nga after party yes yabadde nga after party tusanyuke mukulu ekyo kuba nze mmanyi gye mpise n'abaana bange okay mu mbeera eno hajati nga tukyatambula naddala enteekateeka omukolo ebisikadde byonna byanyumye abaana bo ng'obakuziza mu nkula entuufu aja nti nawe twatunuulidde omulenzi niifa gwaddako naye wetunuulira ebigambo byabadde ayogera ng'alaga nti mulenzi mukuze bulungi n'enteekateeka erabika nga famire nungi anti nange bankuzamu batyo omuntu kyewakola olaba era kyolina okulaga abaana bo buli omu yakula mu ngeri nga bwe bankuza nange bwe nkuziza abaana bange kubanga nange kyenjagala era nsaba mukama akinteremu omukisa so ajati nga tunakuba nga tumaliza dakiika esembayo eno ntanda ki gy'osibirira naddala bano nti mbadde ndi naddala ba celebrities kuba abantu badde batujoganya ajati ne message eyo Golden Papa yagikoze mu kugikola abeerako abato ne tubeerako abatiini ate kati tulina okubeera abantu abakulu kati abakuze tutunulira abaana baffe tukole naffe bazadde baffe bye batukolera era ensonga lwaki weetuli nti tulina osigaza ekitiibwa kyogenda kubeera nga bagamba ngenda wa stabuwa okitegeera oba ngenda waani wobeera nga musajja bagenda kusanga luddawo bonna batoyagadde kula tukirize nti tuli tukuze ng'abazadde baffe era nawe batukuza nga bwe ngamba ngenda mu kyalo wa muzeeyi Swaibu Mutagu by'omugenzi oba mama wange mukyala namwandu mukyala Swaibu Mutagu bya ebyo tulina obbikiriza kyenjagala abayimbi bamanye nti tuli bantu tetuli byuma tetuli bamalayika tetulina kyetuli tetuliiko biwawaatiro okuyimba just talent Katonda yagituwa bwe babeera nga abantu batwagadde tuleke kwefuula bintu birala nnyo ne tutuuka n'ogaana okuwa abantu abaana baffe omukisa okubakolera ebintu bye baalikoze nti
mwana gwe bonna afumbirwa abantu ne bandaba ne bampita omukulu ekitegeera kati njogera ku balina abaana abakulu simanyi oba gye bali abeera nga gye bali ng'omwana wamulemesa ofumbirwa ng'owange bwe yafumbiddwa ensi yonna ina n'ekimanya kubanga otya okuyita omukulu notuuka n'okutya okulaga kugamba nti nze nnyina omwana omukulu kubanga otya okuyita omukulu kati nze bwe mbeera nga nsobola okuyimbira obuwala buno obukikinaze engalo kubanga nze benyimbira bonna obayimbira buno bwe nsinga okuyimbira buno bwobutegeera buno obujagalaze engalo oli ezewandiike yawali ezikuba sama webale nnyo obwo bwenyimbira abantu batwagalako bye tuyimba tebatwagalako mbu kubanga oli mukulu kubanga oli emaama nnyabo abayimbi tulina okwetereza ate tulina ozaalira mu budde kikulu nnyo ekyaja ti tugenda kuzaala mwana ng'olina emyaka 4 ogenda mukuza ddi ogenda kuwangaala emyaka emeka kati nze mu myaka gyange nyina abaana bange abakulu tusobola okuteesa tusobola okusalawo ekintu ne bwe mba nvudde wano tewali muntu agenda kwepankira kubanga nyina abantu abasobola okuddukanyaawo Sitana Medical Center tewali agenda gizanyiramu Sitana Fashions webale nnyo Nifa waali Shakira waali Kauma waali Uzaifa waali kati gwatazadde mwana ani mukwano gwo habula ani mukwano gwo omusayi gwo abo bonna bonna abakulika abakugaana nti tozaala si bakwano bo balina bye bakwagalako era bona amala okunkumukana okaddiwa nga tokyabakolera ssente nga bakuleka ajati abayimbi kati nimukokona abayimbi abakyala naddala bali mu matale waffe naddala abalaga baganya okuzaala nti bagamba bakyanoonya ssente bakyanoonya tutumu balina bakyanoonya mutuufu so mukyo babesinge ku ky'okuzaala ajati okuzaala tekuliiko nti besingira ku kino kubanga ensi togenda gimalayo ate nebyeyagala togenda kubifuna kubimalayo kitegeeza byokola munamu mwe mulina okubeera okuzaala nagwo mulimu okuzaala mulimu ng'ebintu ebirala tugamba nawo buvunanyizibwa olina obukoleramu ebyo byokola nga bwotambula nabyo kati nga nze nazaala nga seetegese saagala kugamba muntu azaalire mu myaka egitali mituufu wazaala teweetegese saazaalira mu myaka mituufu era ekyo sikiwagira mwana naye bw'oba otuuse mu myaka egizaala kati nga Nifa atuuse mu myaka egizaala lwaki oba tozaala kituufu kubanga bw'oba osomye n'omala okusoma ng'olina n'omulimu okola lwaki oba tozaala ekiddako kuba kuzaala ng'oli mukyala kiddako kuba kuzaala kuba naawe baakuzaala era bazadde bo basanyufu kubanga wooli olina ne byoyambyeko bazadde bo gwani agenda okuyamba nga tozadde wekiri awo so abayimbi nga Shiba Kalungi Spice Diana message mugifunye Leila Kayondo omanyi twogera mazima Spice Diana bino byange niraja ati nkona kubakyala bekolabirako Leila Kayondo Spice Diana Shiba Kalungi message mugifunye simwemwe ka Irene Ntale woli awo so kitegeeza ki muri mu myaka temukuze nnyo naye mukuze kitegeeza musobola okuzaala ate n'emitwalo ebiri esatu girabira omwana musobola okugifuna hajja tinga nkuta gwomu ku bayimbi abasinga obugagga abakyala ekyo gwakyogedde sinze abantu statement ranking zafulumya bagamba haja tisabwa na tolo nakimera Shiba Kalungi ne Spice Diana n'abasigale mwembo kubasinga obugagga bwoba okyogedde bwotyo alhamdulillah nsaba nange mbeera omukyalo omugagga mutagala muyita mwavu haja toli mubagagga bakyala basinga bugagga muli bwe newulira siri mugagga naye omuntu waba mpise nga ndi mugagga nsaba kibeere kitwala hajati abantu bakkiriza barankinga nti esente we babaze investment babala Sitana Fashion ne babala clinic ne babala wano ne babala emizigo gya panza ne babala eri nengamba hajati ebyo nabigambo byo nenze kyensaba mukama ngaggawaze n'abaana bange hajati hajati nga tukutakaze kagambo kyakasembe eri bannayuganda n'abalabi b'Munyenyigo nga Nzita TV n'abakwagadde nnyo abantu gundi yaffe omukolo gwaffe bagwagadde nnyo ne bakulisa Nifa naawe okukuza omwana ku online ku abantu abali Bulaayi bwe bakusembayo mbebaza mwebale kunjagala basibo ne banyabo amaanyi ge mwanteekamu okumpagira mwe munfudde kyendi ate nsaba mwongere okumpagira nze ndi musanyufu sina kyentoma nze abaana bange mbakuzizza bannaye ekyo
buli muntu muno mu nsi kye yalikoleredde kubanga nze obulamu bwonna mbuyiseemu lwaki nalikiriza omwana nga afumbirwe nali mugambye nifa tofumbirwa ze nazaala nga ndi muto nempita mu bulamu obuzibu okukuza abaana nali badde ngamba abaana mmwe temufumbirwa baana mmwe temuzaala naye omuntu alina okuzaala alina okufumbirwa alina okuzaala abaana abawala ekyo nkibaddamu muleke kwefuula balayisi omuntu akwagala gyewammwe nakola ki gwe mugambe tugende ewaka abazadde tebaagala bintu bingi jasi agala kumanya nti ono omusajja yatuta omwana wange gwe gamba omusajja wo tugende ewaka kubanga abaana abato abavubuka tebalina ssente jasi kugenda bugenzi mu bazadde ojeyo omwana w'abandi obeere naye nga bakola ki nga bakumanyi mugende mukole ate abawala muleke okulembeza ssente yensonga ebaganye okufumbirwa abasajja balina ssente balina bakazi baabwe balina ebizibu byabwe mufune abasajja ab'emyaka gyammwe mutandike mukole ssente nabo ssente bazikola bukozi obulamu bubeera kituufu balinye funa omusajja akwagala ekirala kye neebaza abantu mwena mwena babaddewo ku mukolo gwange okuviira ddala ku supreme mufti taata neyanzanyuseba ofaza kibi lodi meya Sherika Sangachi, Mama Nabale, Ajati Nurumpungu, Ajati Janat, abantu banji nnyo agamanya gonna gokage nsobola okumenya kabayimbi bannange Papa Ajaruna, Mama Irene Namatovu, Rebecca Jingo, mwena bambi. Swaba Kasumba mganda wangu, Chris Evans, Kalifa Lwanga, Mayanje wa keyboard. Bambi buli alina kye yakoze neyanzanyo neyanzege abakodde bimwe balitwala omuwala wange mu butongole ate mu kitiibwa butongole kubanga omuntu otwala muwala wo abeera akutaddemu obwesige nti muli famire ennungi nifa wange webale butanswaza buli kimu kyetwayogera tukituukiriza nga tusigadde kusaba Allah tusigadde kusaba Mukama atuwa omukisa kuba kati awo tutandise obulamu. Okay. Oyo abadde akayimba kanga akapya bakayita afumbiddwa nakawuliddeko awo nga bakakuba ati neera afumbiddwa teyeefumbiza video yafulumibwa audio yakafuluma audio gyeri ku YouTube tugenda kuba tukasampulingako kyenda kalonze munana Metro FM nga tubala ennyimba esinza okwo kyonna lwa Sunday luno nga ne Stickman Musidani countdown show ne aja tujja gezaako tumukubire ku simu ku Sunday saa 7 emisana paka 9 tongera okuba nga tuwaya mdati kazija kuba nga 5 tugere ne kayimba akapya already abantu yabebaza dai no ku TV so wali tugenda watutunira kayimba kakapya haja kitabwa natolo ekitibwa kitukiriza mwala bamutute mu kitibwa n'abantu ayagala bebazo babebaziza so kona kadako subscribing ali ku channel yaffe tukoneko ku WhatsApp number yaffe jola ba ku screen in case yagala tutukira no twebuuzako ebintu ebyenjawulo so haja tukuyanza okubanga otukyaza makago ekitibwa kideri Mukama Katonda wa Allah. So thank you so much. Wadi haja kitabwa natola we sign out.